Muntu wangu bonye n'enseno. Obonye n'enseno. Nze nyumba yansobera eva buli kaseera eva disorganized. Nze nyumba yo yansobera buli kaseera eva disorganized. Oluusi nogamba naye manye leero kaneweeyo ngitereze, nogitereza nosetinga n'eddakiika 2 buli kimu ne kiddawo nga bwe kyabadde. Tukata bw'ogendako bakyalibo mikwano gyo osanga buli kamu kali organized ne bwefuula nga atabirabye naye ng'obirabye buli kamu bakatadde mu kifo kye kalina okubeeramu. Naye gweyiyo gwe ne bw'oba tobakubidde essimu n'obagwako bugwi osanga buli kimu kiri bwekiti fresh kiwunyakawo. Naye nze ennyumba yo nange yansobera nagikulekera. Continuation lesson part 2, engeri gye tugenda okuba nga tulwanyisaamu traffic jam mu kibuga Kampala. Nze Emmanuel Moses Ssenyonga, aspiring Lord Mayor Kampala City 2026. Gwe mulonzi gwe mulodi kweno platform eya Naikotodan. Waboda ngambanga seraba nawe woli taata woli jamu nkimanya akola ki yakuyisiza bulungi. Naye ono waboda avuga wano we, waboda yuno mulaba naye avuga wano we, naye ababoda ne bwe tunaleeta amateeka, ababoda balina ekyenjawulo kye balina. Bamanyi okumenya amateeka, bamanyi okukola ebintu mu opposite mode. Kati yuno Mwami Kakooza yali atisseeko ensawo z'amanda 3 naye Kakooza tukovuga wano we jako n'emmotoka amanda g'abandi gayiike naye kale tugenderewo waffe. Ekibuga kyaffe kikoze eki kikyo kiwedde nti engeri gye nsobola okuba nga nwanyisa traffic jam ganze Emmanuel Moses Ssenyonga mu kibuga Kampala bwe tubanga tuli mu Interlacustrine region kiba kikuba enkyuka okuba nti tuyina amayanja naye water transport akyali weak, tuyina amasanyalaze naye tetuyina yadde train y'amasanyalaze. Kale ekintu ekigenda okukendeeza ku traffic jam kiba kitegeeza engeri gye tulina Owen Falls Dam walina okubaawo enteekateeka ereeta train y'amasanyalaze mu kibuga Kampala. Train y'amasanyalaze yiino tukainstolinze kazze kawanvu kazibu kakomeeri. Kiba kitegeeza bino ebizimbe birina okuba ne standard esobola okuba nga epaakingako kaki akanyonyi. Ebizimbe nga osobola okupaakingako akanyonyi ka helicopter. Yes, mu Uganda tuli bubi naye waliwo abantu abali obulungi nga ye asobola okukola ki okulinnya kaki ka helicopter ne kamujja wano ku Sheraton ne kamusuula ku Africana. Kiba kitegeeza omuntu ng'oyo bw'abanga emmotoka ye ebedde genda okuleeterwa omugotteko tugambe nga ye n'emmotoka ye ne tubanga bw'aba jjamu mungi ye tumugjamu bujjamu system neyewalampira ka helicopter. Omugotteko guba gugenda kendeera. Abakozi ababadde batuuka leeti ku mirimu olwa jjamu abamu bagenda kukozesa train. Tegeeza taxi ng'eno bwe tugikatinga out mu system bwe tuti kigenda kuba kitwanguyira okuba nti no spaces zino ziri occupied nti kano ka helicopter ekiwujjo kibadde kiwujjo wadde baganya kituwa kampuni z'ennyonyi zino nazo ekiwujjo wadde baganya kituwa naye kikino weekiri tukitaddeko. Ekirala ngeri tugenda okulwanyisa mu traffic jam nti
train bwe bange esobola okutwala abantu abawerako bagenda batuuke bulungi nga tewali alemesa. Omuntu ali wano wansi ku ground nga badde ayinawo akamotoka ke tagenda kumenyeka kulinda jaamu nfuna bulungi, agenda kozesa wano elevator emwambuse bulambalamba eno waggulu agende. Ate akanyonyi tekasobola kutwala muntu omu, kiba kitegeeza noono bwe tuba tumukatinze auto. Kitegeera tugambe katuta abantu nga 3 abeesobola noono traffic jam agenda kuba akendeera. Train bweba esobola okutwala abantu abasoba mu 100 kiba kitegeeza jam agenda kuba akendeera mu nteekateeka y'ekibuga kyaffe kino Kampala, kubanga kifuuka ekibuga ekyeyagaza. N'ensonga eziringa ezo nti kati wano ono agenda kola ka flight ke, emmotoka ye ereme tuleetera jam. Kyekimu n'abadde bajjidde mu taxi abangi abasinga bajja kukozesa eno train. Kitegeera nga tulese train yaki y'amasannyalaze. Amasannyalaze tugayina kitongole ky'amasannyalaze by 2030s kigenda kuba kiweza emyaka 10. Kitegeera naye train gye tukyayina ye yazimbibwa ababbi abanyagulula ensi yaffe, gye bazimbira emyaka 35 funa bulungi, gye bazimbira emyaka 35 nga bazze okubba ebyobugagga byaffe eby'omu ttaka gye tukyaliko. Nali ngitambulirako lumu ng'awamu ebyuma we byafa baateekawo biraka baagattawo biti nga baagattawo biti. Kati bw'otalonda yategeera bye twetaaga nolonda abataategeera bye mwetaaga, lwaki ogamba nti nno ekibuga kinyiga ng'ate yakutegeera bye twetaaga akulaza engeri strategy gy'agenda okulwa nga asetingamu ekibuga. Wow. Kati engeri Kampala gyeri ku high altitude kiba kitegeeza nti wabeerawo means of transport zisobola okuba nga ziri favorable nga ziri suitable eri ekibuga kyaffe olwa altitude. Nze ndaba twalwawo nnyo. Ebizimbe birina okubaako bu cable cars. Abamanyi cable cars ndowooza muzitegeera. Tugambe nti ekizimbe nga kino nti let's assume that this is Mapera House. Yina private route obanga yina national route eri nationalized nti okuvanga tugambe wano ku Mapera okudda nga ku Cham Towers omuntu yeetaaga kozesa wano wansi okubanga kuliko ka cable car nga kano oba mufuna bulungi ka cable car nga kano nga katwala abantu nga 8 ku 10 mu bbanga. Ekibuga kigenda kuba tekirina jaamu, kava wano kagenda wano, tubanga tusevinga obudde nti n'emmotoka endala ezibadde zigenda okutwala space zibeere nga zikendeerako, tezigenda kuggwawo zonna. Haji Bosa teweeraliikirira, zigenda kendeeramuko. Eyategeera bye twetaaga Ssennyonga, gwe mulonzi, gwe muloodi, akabonero gwe, akabonero buwanguzi, akabonero World Cup era ekikopo kye kyaffe. Ekibuga okugenda ku feezi empya kiba kyetaagamu eyo feesi empya ku bwa Lord Mayor londa Ssennyonga Moses, Ssennyonga Moses.